Tulaba Josinzidde yonna tumiddeko era nkulamusaako nnyo. Tuli mu nnaku ntukuvu. Twolekera ekisiibo ky'abasajja abasiraamu n'abakyala abasiraamu era nga nsuubira nti olunaku lw'enkya gugenda kuba gutukuta naye nga mu ngeri ennungi. Kaseera kakuddako eri omutonzi n'okumwebaza n'okubaako engeri gye twogerezeganya naye mu mbeera bw'etyo era nga nja kuyimirira wano mbagalize ekisiibo ekirungi ekyemirembe ekigenda okubeera n'ebibala ebirungi. Olunaku olwaleero tukomyewo nateera era nga programu sindala The Talkback Show mwe tukusosoterera ensonga ez'enjawulo n'okuba nga tutanya ensonga ezimu ziri zitya mu bantu mu mbeera bwetyo. Nkoze munnange agenda kuba yeyanjula era nga obudde buno bwennyini nja kuba musaba yeyanjule gye muli then tube nga tusumulula binnyo tugenda tutuukako. Kano nakali kagenda kuba kasavu kanyama naye nga suubira ojja kuba nga obyagala. So sebo osiibye to olunaku olwaleero? Siibye bulungi. Ogamba otya mzee? Sinambwa. Nsaba weyanjulira abatulaba. Abatulaba, abatuuliriza n'abatulengera wamu n'abatulingizaako obulingiza. Big up amannya nga bulijjo. Kuzo Ranks Kawandula bigamba basingeyo mu mpita Isima Kuzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baagaliza ekisiibo ekirungi eky'essanyu ekyebyengera n'ebibala. Weewaawo nno teri kwonoona budde bulala nnyo era tugenda okutandikirawo wennyini. Sebo nalabye omukulu Katsi MC Katsi manye ennaku zino manya mangi agavuddeyo. Katsi so nyina okwongerako kali MC Katsi gwe yavuddeyo olunaku mambegakaawo yavuddeyo n'agamba nti y'omu ku abo abakuumidde omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP ebyama era nga mabegakaawo tubali tujja tulaba nga abakwasa buddembe kaseera yebabaamu ngeri gye babagugumuddemuuko nga banoonya ebyama ebyo naye nga tebabiraba naye ate waliwo omuntu eyavuddeyo ddo n'agamba nti munaye akumye ekyama kya myaka 15 tugambe mu bye babadde banoonyanga bo tebakisuubira ekyo. Olwakagala yayimba akayimba n'agamba waliwo akayimba yali akayimbira Mebo nti byogerwa n'abasajja kyokka engeri gye bakwanamu Mebo wano nze zaatali muli wabisiyaga kati Katsi naye bagundi bagiweze ate obuzibu obuliwo Taso bagiweze Uganda era kandi obuzibu bw'amaanyi nnyo mu bantu abo. Abantu abamu kati gabo bakatsi banatusonyiwa naye oluusi eddagala limanyi okuba kati yinza oba lyamutuuse ku naye Katsi oyo agwa nnyo eddalula kwamma temumugendereza bogambye Katsi ebiseera ebisinga yeeralulaawo yeeralulaawo n'akolakola obusolosolo owategeera kati Katsi MC Katsi oyo yagambye alina ekyama kya Bobi Wine kya myaka 15 kati ebbanga lyonna lyaterekedde ekyama kya Bobi Wine emyaka 15 Bobi Wine singa abadde mukazi tukolege oba yamwegattako kati Bobi Wine oyo omulaba omanyi yafuuka kyabugaga kya ggwanga buli ayagala okubaako kyakola ngajja ng'alippira Katsi ajja akola obuntu obwekosa ku Bobi Wine n'ayogera nga ajja somanyi abantu abamu kati baagala nnyo amawulire okitegeera kati Katsi nga bw'omulaba n'obwa Katsi bwe ekyama kya Bobi Wine ffe tetukyetaaga kumanya byama bya Bobi Wine kubanga Bobi Wine ebintu byabadde abikola clear. Ebbanga lyonna gavumenti ebadde ekwata bafutu soja nga buli futu soja gwe bakwata bamubuuza kiki pulaani ki kyama ki kyekiddako mulina kyama ki kati atona alina n'ekyama kati poliisi lwaki emutukwata anti ye si futu soja kati lwaki babonyaabonya abatalina byama nga waliwo abirina yeerangiridde mu lwatu era ndowooza kamala ebintu byakolanga bwati owategeera nti kati MC Katsi omanya amawulire gano eno ebiseera ebisinga bw'oba oli muyimbi nga tolinaawo luyimba ebiseera ebisinga oyagala nnyo okucreatingawo embeera esobola okukuumira mu mawulire. That's why abayimbi esobola yafudde yagize neyeerangalanga naye nga gyali mulamu bamuli wano yali azanya mu Ebonies weyeeranga nti yafudde kapiteeni babikola so kati Katsi ayinza oba abaala amawulire kubanga bamwogerako atrendinge mu guno omwaka oba mu guno omwezi naye ng'era avuddeyo kati waliwo mugamba kuvaayo ddi
Kwa kasi mbade ndo mulaba nnyo mu bintu ebitebe bya mulaba mu biki so biki byo byekisibo rabyabiramu we ukibanga kumundi ono kituuseewo tewandibaayo ensonga enkulu ey'emabega ekyama kyatuyamba ekyama kyatuyamba akisigaza tetukyetaaga wokyetaaga kyama ki sikimanyi tetukyetaaga mbadde nkimanyi nandigambye kati kigatta ki ku struggle why tomanya bino tuli mu bintu bya ggwanga tetuli mu bintu by'amaka atunyumiriza n'agamba nze gwolaba nze ekyama nze mmanyi nze mpangadde ebbanga abaana bange kati ndina katonda alina juice nno wammeka dozali wa 12 Uganda abaana bange basomera nabisunsa kumanya kakati wolabira nti omuntu omu atandise ova mu mbeera ze okutandika obbannyonnyola abaana be gye basomera kati addagala basomerewa ngotolooza nti kati Saraka yalaluse omutwe why abasawo banatunyonnyola omuntu yenna wagweddalu ebiseera ebisinga ekimubadde ku mutwe kyasooka kataka kyali nnyo wa Bobi Wine ayagala nnyo beera nga amwogerako kati yatabuse omutwe era yabukidde ku kyama togamba be bazimbi b'emitwe gy'amawulire omuganda agamba anaazina takumba bakugaye jangu mu ddiro zina kino otandika kuwuba mikono otandikirawo agwanayanja ekyama kya Bobi Wine nasooka mulabula kyowaye Bobi Wine nti ngenda kwogera ekyama kyo gwena Bobi Wine mwina nnyo nkolagana right olina n'ensonga temwina nnyo nkolagana kati ate oyagala mukuba omussee wansi ekyamutereka kyaki muvaayo kigambe nti Bobi Wine mumulaba nti yatumudaya yaka musiyazi kwa Bobi Wine ogenda mwogeraku ki bamugamba musiyazi ng'alina n'abaana n'omukazi bingi nnyo beboogedde nga buli boogera be kati ogenda tugamba Bobi Wine muki yatta muntu kubanga mu kaaliya ye yonna ekyokutta omuntu ekibangamu ate Uganda abassa abantu bangi ne bayinaayina tobamanyi era nga babamanyi kakati agenda tugamba ki Bobi Wine yazaala ebbali yanzaalamu omwana toli mukazi era nkugambye abantu bali eyo kyagugumudde abantu buli omu nga yeebuuza kyayinza kuuma kyama kinga buli omu akuba obufaananyi n'agamba kiyinza kati aba omutunuulira noba kati sasobola okukuuma ekyama emyaka 3 musajja aludde mu industry ate ebiseera bya penetrating mu industry y'Uganda ya music industry era Bobi Wine be baaliko biseera n'akola ki n'abasajja bakwatagana nabo n'aleeta fiye n'amuyigiriza enjaga kyekyama ku kampala abayimbi 3 baleese kale bawadde omukisa ne bafuuka basita why gwe aba awo ngambe nti kati sinda swagitaddeko kino muyimbi kigwe yali akubidde oluyimba ku bwereere tibalina kye bakoze ku industry just bajenyigamu buki bwenyizi omwana gwe yaleeta fiye yaleeta mukazi we singa yamuyambira bwereere nga teyamwegaala twandigaye nti ki niyo yayamba mukazi we oyamba mukazi ono wewana nti nayamba omukazi omuyamba n'ebigendererwa bimeka okujjamu jugira bino ebintu bya mpankuwe bata trade right omuzungu wakiyita mpankuwe kakati katisi oli yamuwa naye n'amuwa okategeera kati talinayo kyayamba industry oyo tali atakalagyamba ki just wakwawa abantu yabakwata obujega bakwata ka microphone nze mulimu eno ebintu byenneewunya kati mbuno kye Uganda tulinayo MC Kat akolangani seba wedeza ku gundi ko ni BS kale tugende empola osobola okukwata sente ze osasulya MC Kat ndibana ibalanze MC Kat sajja Dubai nawe nozunze ento ya pusi ogenda olabe Kat nedda ero linnya si walinga wokitegeera nti title eri okugera ku mikolo linnya omuntu asobola okukozesa linnya lino nale ayagala yes no problem naye mu industry yenga akolangani muweereza waaki muweereza wa TV ate musajja ayimiridde nnyo mu bintu bya music era we tuba twogera ku ndesi ayina studio mmeke Kampala atulaba munaye ebibuuzo bingi wano tumanyi banawo byebuuzanga ffe tubyebuuza wano naye alina amakulu ensonga eri mu ddiiro kati alina ekyama kya Bobi Wine ekyama kya Bobi Wine no problem era agambye essaawa yonna bamukwata empola sebo kati tetugenda kukwata mpola nga bw'oyagala tugenda kukukalakata tugenda kukugamba bye tukugamba sebo ekyama ekite tewali buzibu ko tulindiridde ekyama kubanga ffe Bobi Wine omulaba okujjako abaamulabye ejjo ffe abagoberera Bobi Wine from day one twategeera kye tugoberera tetulipidde mu biripire Bobi Wine twamanya nti yanywanga enjaga ekyo tewali atakimanya tukimanyi Bobi Wine mukazi wa Babi tukimanyi tata Solomoni kati ogenda tugamba ki ekirala manyi otwalayo kakadde ne bafulumya obufaananyi bwe buli awedda ng'anywa enjaga abasindikamu enjuki abayizi ba Nupu bavanyi kukyomanya tebibalya era nga bonyonyodde
kibagamba Bobby Wine obato wamubuukidde bubuukizi omanyi Bobby Wine yani era bakuza who is Bobby Wine wayagala Bobby Wine osobola okunyonyola Bobby Wine yani kati Bobby Wine ffe twamugoberera from day one tetugwiridde mugwire tumanyi omuntu gwe twagoberera okategedde Brad kiri nga kera kumacha kati kankuwe example singa kera kumacha oyo alien skin najja afuuka yo maaso wakabi abantu ne bamugoberera gwe nojja noga nti yalyanga amayirungi gwe oba omusiru kubaga yagaliranga mu kamera ng'ensi ekola ki kitegeeza bano bagenza okumwesiga okumufollowinga nga bamanyi kyakola kati ekyo tekiba kiki ate kiba kipya kati kyakola ku macha Museveni yena tamanyi temuyeekera bw'omuvuma obuyekero oba omuvumi kubanga n'okujja mbuyeze era yayeekera kuki buyekezi kati yeyensi Bobby Wine omuvuma enjaga kati MC Cuts ebyaddala ekyama kyo mukwano tetwetagana kukuromansinga bwejangu yogera ekyama kyo no problem kati kijja namutta stress ye mulwadde mwizi olowooza nti alina kimu ng'alina ebirala ne waba na kinaana ng'ate no kiyinza okuba nga kiriyinza okuleeta full stop nga bwe kyaleeta ddi oba yagambye kiyinza okwonoona political market ye yonna ate oyo Cuts alina bombo kinene ate nalina bombokera ati nyomboza lwaki lwaki taata bw'otunulira layina apo ezeegamba Bobby Wine waliwo abamwesimbamu ne batwala omusenyu ku ewuwe ne bagala tugenda kukola eddwaliro bonna baliwa bayimba wa bayimba omuni waliwo abajjolina bayimba omuniongo gwegambe olabayo Bobby Wine bwe jangu bwoba oyagala okakasa nakola video negugaba bwoba oyagala okakasa nti olina ebirwadde munda byotamanyi gwevaayo osonge mu Bobby Wine olugalo buuza General Nalweyiso kyebamukola tuguyite muliro tigwokya oli Bobby Wine muliro omusongamu olugalo bwetogenda odijja nga nalumyukiridde okandagera kati Cuts asonza wakyamu tetujja nnyo namuwa nabudde kuba katugenda muvuma bayinza n'omuvuma n'afa ate nga bamugamba mazima kuba Cuts bagenda mugamba bituufu ebituufu bijja mutta poza ayagala kwetuga kubanga pengepenge yagambye alina pulaani y'okwewa overdose afa aveeyo kyaka ensi emulemi ebbanga lyonna lyagumidde sagenda tasobola kubanga agenda kukikooba lwagumidde ayinza okuba ali mu sosa ate kati engeri Abamerika gye batuggyeko obuyambi okutendewalirwa ekyanzi abanga nebaba omusajja wuyo yakola erinnya lyagambye alina ssente ze abanga nebbaaka ate tuzaagaza ki gozaagala azize ziyamba Cuts mukole ebintu ebiyamba eggwanga muve mu bintu by'ekisibo ebya parapase Bobby Wine n'ekyama kyokera bugezi ku makya n'ojjoonya obwenge bwo n'ojjayo n'okola video n'ogaya kakati nze Cuts maze ne secret eya Bobby Wine okumala emyaka 15 gwe ataali mukazi nti Bobby Wine yali yakuwasaako lwaki mutumalira ebiseera mukole ebintu ebigatta ku ggwanga ebigasa ogategeera muve mu sitole za luka ate nnya baawunya ssebo nti yandiwunye jjajjawe gwatasola naye right gaino tuveeyo moge tulina mangi taata we tabadde mu wiki era tuveeyo eyo tugenda mu kalulu 226 era nga kakwajja biwanvu miliro mungi mu kalulu naye nga twalabye enjojjuuzi wano kanso nalukoola omwana mutumebire ddala kanso nalukoola akaliro kamu amwaseeko emabega bino bya ddala makugunywe bino bya ddala no birala abadde eri mu DP nisa tababona politics we Uganda asoboka aluwaawo atasoboka byonna bye bimu mukwana President wange yakugamba okujjako nakyemalira tekuba kufubutuka misinde gyakafubutuku omusajja gw'oliko teyagera bugezi ku makya najja buzi from nowhere ayine ekyamuleeta kalugudoloza mbuno bano bakanso nakolere gye babadde bamatayi mukwana eno essaati bagiuze yebbeeyi yagambye essaati yange yebbeeyi biralamu ngenda waka tojajanya ddaka bamuleka naye nga bamuleka anko bwaba badde amanyi byakusaaga omanyi babadde bawulira biwulire ku TV nga babirengera nga baloza kusinika mannyo byonna embeera mwe tuyita naye kambuuze Uganda ine ebitongole byaba ku maddembe bimeka buuza nze yabitonda nabya abakutte nakanso nalukoola babata bajeti lyerinnya babata bajeti sima balwanyisa amadde obukokolo bulaka okuva waggulu paka wansi Uganda tulina bangi tulina mane babayeko ebitongole bye batuyalula ebipya bye tutamanyiiko tubenga tuli mwenga baani fenga abo abatuuze b'eggwanga kati gwe mu 2009 ekawempe waliyo
oyaliyo okwekalakaasa kwa kabaka waliwo abasajja bafubutuka saidi z'ebbombo nga babayita babulaka mambazi be batta yawe waliwo omusajja muta yawe yali mugagga we waffe Kawempe bamanda bali babayita babulaka mambazi nga sibalabanga nanko bakambwe bazibu bali ng'asolo kakati Uganda buli lunaku batonda w'amagye kati eyo jeti ze bale sigiwulirangako bukyanganzaalibwa ole mwanze lwanya bale sigiwulirangako nagirabye bulabigga Uganda tesireka manyi anti ne neighbor basobola omutomba ekintu nga muna enkola nkejja uye badasi balabangako naye tutino balwanyisa batujju kati engeri gyolwanyisa batujju ate gyolo kwakata kwaso nalukoola nga bwe yabadde omutujju Uganda olemo naye that's life mwattu gwali muzanyo gwa babiba obunayawe tuli okategedde naye nga mwenyweze akalulu kano ke tugendamu banaye sika muntu mutiitiizi 26 egenda kubeera nsajja oli olwabaga ndowooza kirabira wano kati nsajja buli gyayogera nti bannaye kijja simu nnyo wemo egamba mulowooza akitwa atya simu nnyo weno simu nnyo weno sikusinika manyi kubanga omuliro gutandise kati anti naye nga mu byonna tusaba Mukama ajjase akalibu katambule bulungi emirembe gibeewo kamazima baleme kubanga omulembe awangudde atudde mu ntebe ate okisaa yonna nakimala nga abantu bakomplaininga nti yabba akalulu teyawangula mu mbeera bwe zito si bintu birungi nnyo naye nga nsubira tetutukaako mu mbeera nzibu nnyo nkakali nnyo yakuba masasi nakutta nnyo bantu biki ekyamaanyi kugenda nakuwerera mu lutalo kirowooza nkigenda beera mulundi guno era nga tetutya jesi ebyobufuzi emuliro guba mungi naye nga tebibatiisa sawa yonna akalu kagenda kuba katuuka era nga mbasaba mulonde bulungi sebo si kanso nalukoola yekka bangi bakirezeeko twaba jjujjuzi wano kati mpulu Besigye naye bambi bye yayitangamu ebyo okeera n'olabanga bamunywedde amataayi bamusanze nawaka mu nnyumba bamugalidde mu nnyumba tofuluma nnyumba eyiyo ne bagifuula ekkomera kyekiri mu byebufuzi e Uganda bano nga tebiraba mu nsi ndala kyekyo kyolaba kyekituufu bulijjo abasajja babagamba nga tugambe bino byebufuzi obituufu ebino beera Uganda ensi yonna buli ebeera nga terimu demokrasi byebyo bibaawo bibawo just omuntu basi bakatambala ku maaso n'abalaga kirala mama ekituufu ekiriyo kyekyo kati byebyo Besigye bye bali mu kulwana mukera ku makya mugaba Besigye beekoza biki embeera gye tuli buli muntu Bobi Wine yakugamba mujja kukira buli muntu agenda kukiroozaako e Uganda ndaba abaana ba TikTok wana abafunye ku ffeemu ng'amaliriza agamba agenda kwesimbawo naye muganda baliko abaana besimbawo omukulembeze yatugamba ne Ssaabasajja Kabaka yennyini yatugamba bavuka tuve twesimbewo kubanga kankubuulire kankugambe ebigambo byange bino nabadde awo ennaku ezo nga ndowoozaamu nze waffe gye nakulya nakulya ne jjajja wange naye ne mbalabalamu abakadde abaaliwo by then nga ffe tukyali baana nga bonna baafa kati ng'abaaliko ng'abavubuka kati be bakadde ng'ate ffe abaaliko ng'abaana ffe bavubuka ab'okukyala so kitegeeza ebbanga buli gye likoma gye ligenda liyita ensi ekula ensi mu kukula olowooza ani agenda okudda mu bifo byabo kati tulina okwenyigira mu kulembeze kubanga Uganda yiyo efugibwa bakadde ensi ekintu kyonna buli ekibanga kankugambe omukadde entegeera ye eba ekyuse nnyo ku y'omuvubuka omukadde aba ategeera mutegeera nga mwana muto ekyo kyolina omumanya nti abalowooza mu nsi abalowooza ekintu kimu ngenda kwefiira wammwe mwalinayo jjajja wammwe nga buli kaseera akaaba kimu nze ndaba neekulidde nateera n'okwefiira waluka osobola okuddawo n'obirowooza gwe tolina na budde bulowooza ngenda kwefiira gwolowooza future ogange nti ankole mwana nzimbe ennyumba nkole bizinesi zange ntambuze nti obulamu bwange kwegamba weebalirako obulamu gwe tolowooza nti osona n'offa enkya kyokka omukadde oyo omulaba buli akeesa lukyabanga kukoya mutamiivu aba kimanyi leero ndukeesiza naye nkya luggwa okitegeera kati omuntu yenna buli wobanga okuze kati ffe sawa ya leero tukuze kuba tuzadde abaana ne kati gwolowooza obulamu bwaffe bukyali open nnyo ng'obw'abaana baffe era ddala nedda anti kati tulengera naye abayimbi b'e Uganda bano nabaddawo neŋŋamba oba bagenda okujja mu music industry okutandika oyimba nga balina kibabala ekyo mu maaso nga politics olaba buli omu amaliriza ali wali kwesimbawo abayimbi b'e Uganda bagwedde mu byobufuzi ate ewuliriza ebyobufuzi ebo ebyobukulembeze bikkirizibwa buli muntu mu kiti kye kyogamba badokita ne ba lawyers weesimbawo bo nga temuboogerako omuntu wa Uganda okkirizibwa akasobeera n'obumalirivu n'empapula okitegeera
olina obumanyirivu empapula kiriya walla oba oli muyimbi oba toli muyimbi mwe kati kankubulire tosobola kwa ebintu bino abantu basiriwa era nze ntululira gy'abasiru ne Uganda erimu abaguwagwa bangi Mustafa we yagambira ti Uganda singa omusolo okugujja ku bantu bali bagujja ku basiru singa Uganda bagagga kuba abaguwagwa bangi mu Uganda bangi abaguwagwa ngenda kukugamba nti tosobola kwawula music na byabufuzi okimanyi oba gwe nawe kikusumbuwa mutwe nkusomese tosobola kwawula music na byabufuzi mbuuza lwaki tewaliwo omuntu akuwalaale campaign nga tataddewo music singa ogamba nti ebyobufuzi tebisaana mu music oba music tasaana mu byabufuzi singa oleeta abasambi ba mupiira najjawo nakwata omupiira najjagolinga nakola ti abazanyi ba firimu okategeera nekula okuba bakitegeera nti music lyeddoboozi lisobola okuyita abantu ne bajja ne bakuŋŋana nobagamba kyobagamba thats why music yatambula n'ebyobufuzi tugambe nti ye strategy omuyimbi gyatuleeka n'akuba n'agamba nti kati ntandise leero emyaka bwegiti n'okusonga wali gwala oliddeyo gavumenti ezigwanga basambi ba mupiira bebaziwomyemu omutwe era gavumenti ezimu zigolwa abayimbi kubanga omuyimbi alina eddoboozi ddene ayimba abesene bawulire ne bawulira ayimba abekakiri ne bawulira omusambi w'omupiira ani abamumanyi Uganda ate bano abajja ne beesimbawo tataye nga si muyimbi najja buzi naye ate naweebwa kiri kitya naye abaana n'omulimu gwe gwakola tabaana mulimu gwe okuyimba it's a business ey'omuntu gyakolya naye n'asondawo omulimu omulala kati bino ebyobukulembeze lwakuba nti ebye-Uganda byayonooneka abakulembeze b'e Uganda bajja kulya balowooza nti obugagga buli mu gavumenti okategeera naye obukulembeze kiba kifunga bonoga nti nze taata mumaki mu maka nina okukulembera abantu bange kyova olaba abakulembeze abatuufu omanyi obukulembeze waliwo obukulembeze n'obufuzi kati Uganda tulina abafuzi tetulina bakulembeze batono nnyo kati abakulembeze be ba Muhammad Seggirinya tebatera kusangika okitegeera nti omukulembeze asobola okuba nga muyimbi naye nga mukulembeze n'asanoga kange n'ekikirira abantu bange era abantu abo n'abawa ebibala yogedde ku mugenzi Muhammad Seggirinya bambi omwegwe mukama gumu nedda ssebo yatugamba Muhammad towumula fight hard omugambira mumwe mulemirembega obusajja bwamutatawo mulemirembe ki era ekyo kisazeemu wano gamba fight hard Muhammad Seggirinya tatawe ogusabira ki yakugamba wogambira nti Muhammad Seggirinya wumula mirembe rest in peace oba omukoze bubi nnyo yakugamba lwana Seggirinya twana towumula kwe kunsaza musaala otolira saala gy'omusabira gwe wasabadde zizo zaggwayo muleka abantu bawumule nedda ssebo bawumule ki ensi eno we yatuuka tewetaaga kuwumula owumula ki tulina okufaita paka ku last kwe kumwogerako wali nga togambye nti omusajja yaŋŋamba togamba nti rest in peace kati lwaki gweoyogera kyovala amwono n'ebiraamo by'abantu fight hard Mr. Update awo kiri awo tukwata tugende maaso tugende Kalifaganaga yesimbyewo era nga mu kalulu kano musaale nnyo alabira ddala nga abantu agala bamuwa omukisa abeeko byabakolera ne byabatuusiza anti agala bubaka kubeera nga atuusa obubaka bw'abantu mu palamenti naye nga twalabye alina ekisinde kye yajjiddemu naye nga woba olaba Kalifa anaamalako mu kalulu kano ng'ayiseeyo kuba ekisooka mu byonna tumanyi nti ekisinde mwe yayise tekyalina mukulembeze nga gamba ensi yakirema mukulembeze kyalina lulyeri yali ow'amaanyi ebiseera ebyo yali musajja wa ttabbu nnyo kisinde kyekyo si yakyaliwo kati olabira ddala nga Kalifa soko otuyisizeemuko ku Kalifa olabira ddala nga ayimiriddewa mu kalulu kano Kalifa aganaga ali mu kukotakota mu gaalumonde naye nga tasobola kusinga bikata bumpi olumanyi olwo olugero kotakota mu gaalumonde naye nga tasobola kusinga bukata bumpi aye nno mwana tuffe tolaba kuba nagenze n'ekintu kyenneewunyisizza ebiseera biri njukira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ajoyininga ebyobufuzi yasalawo n'asalako enviiri amalaasi n'agajjako naye ye Kalifa tolina kyomugamba n'akasuusu keeri aye tumugambe kife nga ane yamuleeta njajje eno mmere ya lumbe nataka bakola ki alya gwe jangu
weetabemu mu kalulu tetulina buzibu. Nasuubidde nti tugenda laba nnyo olw'okusiza Khalifa aganaga naye yo Khalifa bwaffe agenda kwogera ki yoyo yazze yoyo tetumuyinako buzibu mu Kiibi Sadat bagenda mukolako olefujjo juzi bamubuuza emitala tutagimanyi nananaagira ajja biiga mpolampola manyi ebiseera ebisinga bwoba tunayigira mu kintu kiwabudde kati ajja genda aginoonyereza era gye bugenda ku interview zagenda nga okukola agenda kuba akyusa bamulabe ng'aginnyonnyola nti nina mmere komambulagamumyuse nga onaagongoyira nabuzaabuza ukalukalu tajja buseera bwe bumweta tebuntuuse bwe mbadde njagala naye tubirakeko nga bibadde bibeerawo era nga abantu abo bangi bajja nga talina nnyo kyamanye era kujagana bufuga naye ng'anoonya akalulu naye ate era obukulembeze obiraba osobola kukola analysis no ebyobukulembeze kasita obeera ng'omanyi okuteesa kyekikulu okitegeera naye ebiseera ebisinga kati nze bwe ntunulira Khalifa aganaga sandibadde na buzibu naye bwe tutunuulira background ye azza atya kubanga si bwe busoose okwagala okwesimba oyo ayagala asooka kwesimbawo olubaga mu NUP ne bamumma kaadi okitegeera uyo n'ayomba ageze mu NRM kwegamba abungeeta buwungeesa alinganga nswa mbisi bano be bamuwadde bano abeefudisi be bamuwadde yagenda na mu kooti ya Lwedi okitegeera so ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okwebrandinga ng'oyagala obeere wakabi lwaki Bobi Wine wakabi Bobi Wine from day one yali ku mustawa yayimirirawo n'agamba nti kubanga yasaba FDC card ne bagimumma tebagimumma era baali tebasobola gimumma kubanga bye biseera nabo baalina kandidenti waabwe baali tebasobola kumma kandidenti waabwe wawe Bobi Wine kubanga teyali mmemba wa kibiina ebyo ebiseera ne mu DP Bobi Wine nasaba n'agamba ngenda kujja independent oshegedde naye Bobi Wine bwe yayimirira ate Bobi Wine kuva dda nga music wakulaga nti government ayagala nnyo giwabula ayimba agikoonako ku bibi era Bobi Wine talina lunaku na lumu eryakedde ku makya n'avaayo ng'omulaba nti ali mu NRM okitegeedde blood okujjako bino byanga bonoga nti yagenze n'ayimbirako Salimu Sale yagenze n'ayimbirako music nti akola business yalinga independent mu bintu ekizakitire kati kyovulaba ye from day one abadde bwati straight kyovula abantu baatuuka ne bamwesiga ne bagamba ono tetwajja tutunda kati Kamiliyoni omulaba ebimu ku byamummisa akalulu k'obwa mmeeya lwansonga yalinga bwati omuntu yenna buli wobeera bwoti nga toli straight ebiseera ebisinga ensi ekkaluubirira so nga ate wandibadde mulungi gwate olina n'amagezi olina ensonga y'obwasimba ng'ojja ogenda okuguza abantu naye ebbangayo gwoze obeera otya buli kaseera obeera weefuula kati mu Kiibi Sadat ayogera nnyo ayogera bingi n'adduka eno n'agenda eri ekyo kyokka kigenda muleetera okukola ki okutawangula kalulu so singa from day one NUP bwe yamumma akalulu yasigalawo n'agamba okay wadde banyimye akalulu ze ngenda sigalawo mu NUP n'asigala nga wallahi yandibadde nga yalina ne kaadi y'ekibiina olaba oyo obumalumagala tebaamuwadde kaadi ya NUP naye nga yabadde n'amaanyi mu kalulu k'ekawempe oyo naye olw'okuba nti ekibiina kyalonze ono Nalukoola oyo omwana yasigaddewo nkubuulira amazima oyo omwana agenda sigalawo bw'ati ojjukira omusajja gwe baali bayita Muwadankunnyingi ye yeesimbawo ne Bobi Wine ekyaddondo kwaliko Muwadankunnyingi Bobi Wine Kantinti n'abalala Kantinti Bobi Wine n'amuwandiikira ebbaluwa abajje bamuwerekereko ng'agenda olayira Kantinti yanooma era namulayo ku gundi kulaale ya mu Kiibi Sadat sebo neesimbye waago nperekere newekeza wasibira ebyobukulembeze obiraba buladi si lutalo sajja ali mutuufu luno si lutalo okujjako kati NRM obanga mwesimbewo n'omukulembeze kati nga bulaba NRM nga batuyisa bubi artist osolo gamba abo bambwa n'ebino ebintu nze ndi wa FDC guli wa DP fena tulwanirira ekintu kiki nkyuka ebyobufuzi bino biringa ssente nti omuntu akola ekintu kye yatandikoze abasinga oyinza omusubiramu ekirala aleka yamuyita ng'amanyi agenda kujja kumbe omugaye alakanga abanga yewago bamanyidde teyajja yanooma mu kunooma kwe Bobi Wine teyadda MP kyokka ono omulaba Muwadankunnyingi yasigalawo bwati Muwadankunnyingi yalinga mpisi ku mpologoma empisi olaba ebeera wano ku mpologoma bwete ekimanyi bulungi anytime empisi empologoma esuula ku nnyama era Bobi Wine bwe yagamba nti ngenda kujja kuba president Muwadankunnyingi yagamba kiriya bamuweerawo era kati MP w'ekyaddondo lwaki yakozesa buwongo bino ebintu by'obukulembeze si lutalo nti nze naawe tuli beefudisi ekibiina kironza gwe nekikuwa kaadi kuzo yaman omukulu amanyikiddwa nga Besigye ebiseera ebyo twalaba nga waliwo vidiyo ezifuluma n'ebifaananyi era nga kigambibwa nti
asibiddwa okumala ebbanga naye nga tujjukirako emabega eri alina omukyala gwalina eka amufumbira ettooke naye nga twamanyako nti yaliko omukulembeze aliko kati e Uganda Museveni naye tolowoozaamu nti biyinza okuba nga byekuusa ku ebyo manyi munnaaye ekyo si kyekintu kyoyinza okuvaako noota n'ogamba nti nkirekedde awo kuba kati akisookera ddala kale tetumanyi nnyo naye ndabira tewali ddala nnyo nsonga nnyo eri awo nnyo esibisa Besigye ebbanga lyonna lyonna nga baba nga tebamutanakale nga tebamutanga naye nga obudde buno tulaba nga beekuba eri ku X app eyandibadde maama omuto n'omutabani beekuba birungi emyumi ziri eyo Winnie Byanyima muwoozi kwata ogundi abogezi ba filmu kwata kitawo kwata nnyo emyumi ziri eyo mbeera eyo eryetyawo oba olaba kati eri necessary kubanga yandibaddewo oba nabyo byenyini bidda nebikoona eno ku taata bwe twandiyise taata omuntu eyawandibadde nga taata omuto muguliwo Winnie Byanyima teyayogedde bingi yabadde ku headquarters za NUP yayogedde ensonga Museveni ebimu beti kati alina fiya ekyokubiri alina akatengo kangi ekyokusatu akaddiye bingi byayogedde naga naye bwana agenda ennyo nja kutonkako n'okwanja ebyama kati muzira nga bw'omumanyi nti abeera ku Twitter eyo n'atweetinga n'ateeka tweets ze abasinga ze bayita ez'ekisiru okitegeera simanyi oba yabeera n'essimu ye oba waliwo amanyi mwana bintu bibi ayinza oba waliwo omuntu abeera n'essimu ye kati nga ayogera byayagala n'agamba gwe Winnie Byanyima tata teyakugoba tata twava buvi maka ga tata yakuba kiiki mu kabina n'ogenda yagoba kiiki mu kabina tata yakuba kiiki mu kabina n'ogenda n'ovaawo kati omwana ali mu kulwana ntalo za kitaawe okitegedde kati omukwano gwa Winnie Byanyima ne Besigye ne Museveni byali bya mu nsiko ffe tetwabimanya naye kati Winnie Byanyima badde sitera muwulira nnyo bintu byabufuzifuzi ebyo era ng'abeereyo ng'asirika naye leero yavudde akakimuluma muhoozi ono agenda kujja ddi mu kalulu kano kennyini oba simanyi batajja ano naki kuba kati ogenze n'ogamba omwana ali mukulwana ntalo za taata ndowooza ngamba ndowooza mwana ali mukulwana ntalo za taata tukasinga ekkalulu naye kati ye naye yennyini twategeera nti naye entebe agyagala ntebe era naye agyagala naye ndowooza era mu kugyagala ng'agyagala taata agimuwadde era taata tasobola ate taata era alina jjimu obuwi naye nga taata era n'agimuwa naye nga buno bwakabaka nti balina awakuwa bwakabaka babufuula bwakabaka bwabwe bubwo owategeera wayi era ndowooza wayi naye nga akalulu ko kagenda mu maaso era besimbyewo kyetujja otuwa byokwanukula nti oba bwakabaka oba sinedda naye nga obwakabaka babuwamba abayaayi otokimanyi buze Syria babagize Nepal nalaba juzi ne wano bamukutte mu kutu ne wano Nepal juzi amukwata n'egyo myaka 4 trowulira bakola ati ono Burkina Faso emyaka 4 nsi nebalema naye tugambe nti emizimu gya Africa gisituse badikiteeta agamba pastor bamutaseeka kiti yagamba kabakaseera kabakadde omutozi waffe yasala kadde katuuka ate mukwano nga katuuse newekeka mutoyi kupandaba Burkina Faso buka mutagirira myaka 35 anyway munange nno eyobufuzi byo naye omanyi kinyuma okola ku president emyaka 35 kwanaawo nga luvubuka luto mwenna abalumukkiriza kale kalusajja Bobi Wine luyitawo lutinga empale lwanyuminoga yoyo binyuma kwegamba obukulembeze bunyumira muvubuka era olaba Museveni yali akajja yali anyumira obukulembeze abamulabako yakagaanaawo era nze jjajja wange lumu yali ampubye n'oluyi tuyimbire wonireewo twagala Museveni wonireewo naye kati abakadde ate buyimba bamukompozinga awo nga lukyalimu embavu
nekati bebe nyine bakadde bane ate bamuyisamu muzeyina yaze bakadde bane obukulembeze bunyumira mu agenda ndaba nange buli muntu azenga akowa mu ngeri yo mayimu naye se bisinga muntu yaba kwagala nnyo omuganda agamba ennongoosereza omuntu bw'osala enviiri zino n'ozisala nobeerawo waggwayo omala n'ozikyamya zijja kuluma omukono badde nkugamba omanyi bagamba nti omuntu yenna naye baba kwagala nnyo like oba ekintu kyonna naye bakyagala nnyo naye n'olwako nnyo kale nja kireetera ndowooza mu byofiisi okijuvira bulungi omuntu kati Yoweri Museveni ekituufu kiri nti abantu bamwagala naye kati ekitamya abantu kwe kulwako ennyo era teri kisumbuwa abantu ng'ekyo amanyi omuntu ekitonde kino ekitonde ekituwa omuntu kinyuma nnyo okulaba ebintu nga bikyukakyuka sikubeerawo nga maaso gali wamu straight agala amagereka n'amageko n'eno kati awo okka we wali obuzibu olaba competition ekola impact nene nnyo mu bulamu bw'ensi eno ekintu kyonna buli ekibeerako okuvuganya ekibeerako competition olaba obukulembeze buno eno singa President Museveni yabukwata n'abufuga kati nga we yatandika mu 86 right 86 n'atufugawo emyaka 5 nga tebalonda ne batandika olonda mu 91 right sikeka lwakasooka bwe mbaseerabidde mu 91 kitegeeza tufuga gino emyaka 5 nga tewaliwo okulonda kubanga yali akawamba kati mu 91 n'agenda paka 96 kati 96 bwe yajja paka 21 president yali akita okategedde kati mu kukita wabawo president awo omulala ajja naye kikyenjogerako competition yetya nti ono agenda okujja agenda kwagala kukola kulaga Museveni nti wakola bye wakola nze ate nkubisaamu kitegeeza ffe bannansi tusigala tukola ki tufunamu okategeera naye kati obuzibu obuliwo omuntu yenna buli waalwa mu kintu ng'aludde mu kintu kyova olaba neweguba mukwano abakazi bano bwe tuwangaala nnyo nabo ennyo ebbanga batugeseera nga tuyitanga baganda baabwe okategeera bane nnyonnyola ensonga eyo omuntu buli wolwako neguba mupiira nti omuntu ali mu federation aluddeko nnyo abantu babeerawo nga basuubira ebintu ebyandibadde ebitaliwo obudde buno nti baba babisuubira bo nga babisuubira si aba bajja bajjanotako wekalakaasa mu mpolampola baba bazanyingira olaba bayitanga mu matches baagala change kati juzi kyobola bantu babadde nga bajja nga bakowa mu mpalo mu general phases kati nalaba juzi musajja wa fono Mayinja Ronald omuyimbi kuba juzi aliko musajja wa muzeeyi nnyo nno naye agenda nawiranga olowooza ndooza ngabimukoyezaamu ko nava nakuba oluyimba nooza oluyimba lwabalulaba yali asindika message nooza message bagiraba tebibakwatako muzeeyi mugambe ebintu bizzeemu mululu gwe gumubonyabonya oyo mu lukujjukujju ng'asukuma mu message nti ebyamulwanya eri okujja okutereeza ate byebizzeemu obudde buno naye olowooza message yali agisindika naye ndowooza teyatuuka lowooza bagiramu ate omuntu anagi message onoosindika olina okuba ng'oli era lwayitaako lwaki nti atagala nnyo alina ebiseera byonjukira abantu baali bamulinamu okategeera weevunyulanga ekkubo abeera bwoti oyogere ng'omusajja ensonga ebajajjulira n'oluwoolero wooga ate leero kirina kubeera ku makya bwera bw'omwana enkya n'omuvuma leero n'omwana enkya n'omuvuma kati oba okyayogera kyekyabeebuuza ekituufu oli ki beera woogambe kino kibi ekikyamu kiba kikyamu n'ekirungi kiba kikyamu omuntu omubi bw'akola ekibi mumugambe ku bw'akolayo ekirungi era mumugambe leero nzijukira abantu abagenzi abaali mu kikula ekyo ndowooza yali omukulu omugenzi Katolo Bwama yayita eryantama mu bigambo bye ngeri aba bw'ateeba n'omukulu omulala ali Ichuli yajja Ichuli era nga yita omuntu wabanga straight ayogera nako bwamanyi babikulidde ate kubakonye bwamanyi naawe so kati abasajja ng'abo ndowooza be bali ate nno omwana attunga olabira tuvulaba Katolo Bwama era bwe yeesimbawo yali akalulu buli mu ng'agamba Katolo Bwama akole biki asobola ki naye yakalya lwekyo lwamugufu naye ate beerubagira baakolemerwa tebasobola kuba namukulembeze gundi wuuyajja lweyini alina kukola ki
Ande mwadde balabi balungi era nako lwaleero tujja kuba nga tetusukkawo wano. Mbaddewo nze Wilson Pro ne Kuzo Ranks okuba nga tubaako ensonga ze tuttaanyi olunaku olwaleero era ng'obadde mulungi mulabi bulungi tukwebaza era nga twagala okusiisa obubaka buno bane tusiima abatufollowinga abasharinga videos abalikinga mutuzaamu amaanyi n'okuba nga tukola ebirala ate naye bijja maaso era ku nsonga zezimu bwe zityo. Programu eno The Talk Back Show mwe tuddiramu like talk back to what happened era nga tubaawo nnyo mu mbeera ensonga zino kulaba nga tuzittaanya. So nja kubanga nyimira wano eno mbasiibule era nga mbagaliza ekisibo ekirungi sijja kukirabira olunaku olw'enkisibo kitandika era nga abasiraamu kaseera keeko naye nga nsigadde nze Wilson Pro nja kweyisaba na munnanga abenga abasiibula ate abagalize na era nga bulijjo Isma Kuzo the straight away yaman tuli wamu ne Khalid Group Tours and Travel balungi nnyo mu kukola visa tuweerabira oba oyagala kukolera visa visit visa employment visa basajja balungi osobola okujja tebali wala wamu ne Ziyada Beauty Salon nga bakabaka mu kusiba enviiri oshegedde oyagala kusiba kaviri oshana ne bulungi siso osobola okujja nze mwenye omuyina wano era bw'oba oyagala kumpagira kawo osobola bayitibwa ba Ziyada Salon we tuli wano tusange wano Deira Union Exit 12 kumpi nnyo kazimbi bakayita Saka Building kumpi ne Khalid Group Tours and Travel we tuli so kyekimu amannya Kuzo Ranks oba Isima Kuzo sebojja enviiri bazisiba obanjala kuzisala ne bazisiiga bazikola biri ebirungi ebimalayo ate ne Khalid Group wobasangira awo bennyini ku kizimbe kyekimu so services zonna ofuna kasavu kanyama sisi bayise masavu agaza yagala ate nga bwokya